Omusuubuzi mu Singuzi James Garuga mu nsisinkano ye ne bannamawulire ategeezezza ng'omubaka wa Chinkizi East Dr. Chris Balyomunsi bwe yeekobaana n'olupapula lw'amawulire olwa New Vision okumuwandiikako kalebule nti yabba ensimbi z'abalimi obuwumbi 15. Mu Singuzi ng'akulira kampuni Chinkizi Development eyaweebwa gavumenti obuvunaanyizibwa okutumbula omutindo gw'amajaani mu bitundu by'Ekisolo, Kannungu, Kabaale n'ebirala. Ategeezezza nga bw'atenyigirangako mu mivuyo gyonna egy'okujja ku balimi ensimbi era ababyogera bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. The New Vision published on page 5 a story titled Farmers Petition IGG over Garuga's 15 billion seedlings deal. The story was full of inaccuracies, inconsistencies, and did not exhibit objectivity, fairness, and impartiality, which are the basic principles of journalism. Musinguzi awezenga bwagenda okukuba ekitongole kya New Vision mu mbuga z'amateeka singa tekivaayo okumenyawo ebigambo bye kyawandiika mu mawulire sabbiiti ewedde ebyali byonoona erinnya lye. Of New Vision and its journalists, I wish to state that I have decided to take legal action against New Vision, the responsible journalists, and Dr. Chris Balyomunsi for defamation. Musinguzi agamba nti kampuni ye ekoze kinene nnyo okutondawo emirimu egisukka mu 10,000 ng'okuvaayo n'egyeteekebwako ebigambo ebitali bituufu kyonoona erinnya lya kampuni. Our efforts have registered great success and we remain steadfast in ensuring that we have sustainable supply of tea seedlings from farmers, appropriate extension services, value addition initiatives, and markets both locally and internationally. Ensimbi ezoogerwako ezisukka mu buwumbi 9 abalimi bagamba zaali za kuzimba kizimbe ekikolebwamu emirimu kiyite administration block okusobola okubanguyiza emirimu. Bo abakulembeze okuva mu bitundu by'Ekisolo, Kabaale ne Kannungu balaze obutali bumativu ku ky'omubaka Chris Balyomunsi okukonjera mu Singuzi tekikomye ku kwonoona mirimu wabula n'okulemesa enkulaakulana mu bitundu byabwe. Okosiba kutusanze kulaba nti olw'okutaataganya omwami Garuga oluusi ebimu tebitambula bulungi n'osanga abantu baffe tebakola ki tebafuna kasente. Abali mu beedi z'amajaani bangi, so if they actually be frustrating from that secretariat otaddemu anti-corruption IGG, that means kigenda ku delaying the payments ezaffe abali na beedi. So outcome eriwa tujja kwemulugunya nnyo bajja kutulaga ti Garuga yabirese tulabe Garuga ye musajja mubi tutalinga against Garuga ate those are the ill motives z'abasajja abo. Bino byonna okubaawo biddiridde emboozi eyawandiikibwa mu lupapula lwa New Vision bwe yalaga ng'abalimi 17 be baali bawawaabidde omusuubuzi mu Singuzi nga baagalazza obuwumbi 15 ensimbi ezigambibwa nti zaabulankanyizibwa. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.